okuziika abadde ssentebe w'Uganda David Kiiza kwetabiddwako abantu bangi ku mukungubazi omukulu abadde omubaka wa Busiro East Medad Lubega Segona ono ayogedde ku birungi alabidde ku Kiiza mu bulamu bwe. Twawulirako Omuyindi Patel eyajja ku kyalo kino ng'ateekateeka okusengula ettundutundu ly'ekyalo ne mugamba naye talina ndagaano kuli mukono gwo n'agamba tagulina. Abantu ab'enjawulo boogedde abakungubazi okubadde bakansala b'ebitundu abantu ba bulijjo nalula ne batinda obulungi Kiiza wabadde abakulira nga ssentebe. Nsaasira nnyo nnamwandu bamulekwa abantu b'ekitundu kino ab'Egganda olw'okufiirwa muganda waffe Kiiza. Tukkirize enteekateeka zonna Mukama z'ateeseteese mu ffe zitambule. Obw'obuntu tebuggwamu naye tugume. Tubasaasidde nnyo nnyo titufiiriddwa Kiiza tetumanyi obanga tunazaawo omuntu amufu. Abakulembeze ade bakola ne Kiiza ku bwa LC Uganda boogeddeko eri abakungubazi. Nga bwe mbaganye nze David nga bagaddawo muto ddawo mukulu. Kulembeze buzibu naye akulembedde abantu ng'omukulembeze n'ataguliriza. Nze mbadde nga mutabani we naye nze abadde ampita muganda wange naye abadde muzadde eri abantu bonna. Okusabira omwoyo gwa Kiiza kulemiddwa mu Reverend Father Charles Kamya ng'asibye abantu okwetekerakera nga bakyali balamu kubanga omuntu ayinza kumanya saawa onoofiira. Tuteekeddwa okukola ki? By the way, si tteeka okufa kubanga etteeka osobola okulima lifa linga bwoti n'olimenya naye okufa tetukola ki? Abaana nga tetwawuddemu abantu basitudde omulamu gwa Kiiza okutwala okuziika naye olw'effujje lyamanyi libadde ku ntaana kulemeseza Father Kamya okwogererayo n'adda mu kidaala. Wabadde abatandise okulwanaga ne balemesebwa olw'abantu abangi. Bafunye ekiwandiiko okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ng'okulonda ssentebe bwe kuyimiriziddwa. Bano okuli Nelson Nsubuga ne Abdul Lubega basiimye ebyokuyimiriza okulonda okw'enkya okutuusa nga beeterezezza. Twagala okwebaza abakulu betukwatako RDC waffe kubanga akoze konna ekisoboka okulaba ng'okulonda kusazibwamu. Nkiwagidde kubanga twaguddemu ekikangabwa nga bw'oteekawo okulonda enkya oyinza okuleeta obutali butebenkevu mu kitundu kyaffe. Batukoze bulungi nnyo kubanga twafiiriddwa kyeyamaani waffe. Omu ku beesimbyewo Bamenya John tasiimye ekyokuyimiriza okulonda kubanga eyafudde tabadde na kibiina kyonna kyagiddemu. Mu sayidi yange tekyalibadde kituufu kubanga kiri luddawa mu tteeka ekigamba nti singa omuntu abadde ng'agize ku independent akalulu kalina okuyimirizibwa. Mu mbeera enamyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Paul Bukenya alungamiza ku byokuyimiriza okulonda kwa ssentebe ow'Uganda olunaku olw'enkya. Bukenya agamba nti okusinziira ku ssemateeka y'okulonda tebayinza kukkiriza kulonda kuno okugenda mu maaso. Kyokka n'ategeeza nti ebibeera ebiriraanye Uganda byakugenda mu maaso n'okulonda. Etegeezeddwako omutongole embeera yonna nga bw'eri n'okulungamizibwa amateeka gaffe ag'ebyokulonda yatusalawo tuyimirize okulonda mu kitundu ekyo. Tujja kuba tulangirira olunaku olulala mu bbanga eritali ewala nteekateeka ey'okulonda mu kitundu ekyo. Naye ebyalo ebirala ebiri mu muluka guno tebitakwatibwako nsonga eno abakandidati bonna we bali nga bifo byavuganyizibwako bajja genda mu maaso n'okulonda. Batuusa abo ne William Mutyaba yakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.